essaawa ejja kubeera koko waggulu songa ate Kenya, Tanzania n'amawanga amalala ana agakola omukago guno gwa East Africa obudde tutambulira omwo. Songa ate mawanga amalala naddala agali mitala w'amayanja ojja kulaba nti obudde bwanjawulo tuyinza okuba nga twogera ng'ewammwe bwakakya naddala mu ggwanga erya America amasaza agasinga obudde kati ewaabwe bwakakya bali mu kwetegekera kugenda ate kusinza mutonzi naddala ng'olunaku olwali luli nti lwamazuukira maddala mu nzikiriza ey'aba Christian oba ey'aba Kristaayo. So nga tubategeeza nti programu eno eyanze nga bwe ndaba ekutuusibwako bannaffe aba Victory Christian Center mu Ndeeba era nga bantumye okutegeeza nti olunaku olw'enkya obudde emiryango gijja kuggulwawo mangu nnyo olutiko olwo lwa Victory Christian Center mu Ndeeba lugenda kubeeramu omuzannyo galibafuula. Omuzannyo ogwo ngenda kusaba Sebyuma gwenkoze naye olwaleero njogere nga akalango bwe katambula ku screen mu abali ku Doxa ne Dream ekyenjogerako mu kirabe nkimutaddeko buteesi nenjaguma neyanza producer Sebyuma ali ready. Ogwo gwe muzannyo ogugenda okubaayo ogwa galibafuula olunaku olw'enkya nga gukuleeteddwa bannaffe aba Victory Strikers. Kakasa nti obeerawo abazannyi ab'enjawulo mwebali abagenda okuzannyira ate naawe oseke onyumirwe ate nga bw'oyiga. Emitwalo giri 5 mu abali mu VIP emmeeza ya mitwalo 5 so nga ate nammwe abalala ojja kusobola okuvaamu emitwalo egyo 2 naye tukikugaana kuyitamuko n'ensimbi ate endalalala ez'osobola okwongereza ku bazannyi abo n'oyongera okubasindika naddala mu biseera nga bino ebya mazuukira. Kale no mbakubira omulanga mujje tubeerewo olunaku olw'enkya tuwagire aba Victory Strikers kubanga bategese bazze nga beetegeka ate ng'omuzannyo ogwo galibafuula oba oliawo gulimu ebyokuyiga bingi bye weetaaga okuyiga. Kale nno eddoboozi eryo ndyongereza ku Victory Christian Center mu Ndeeba abatuleeta wano buli lwa Sunday okulaba nti nno tubatuusaako program eyanze nga bwe ndaba. Tuyanza producer. Ekirala Victory kyentumye nkutegeeze olunaku olw'okutaano lwa wiiki eno gye tutandise olunaku olwaleero egenda kubeera overnight prayer. Emiryango gijja kugulawo ssaawa 12 mpaka ku makya budde kejenge era omutima wa Kristo Dr. Joseph Serwadda ng'ali wamu ne Mama Frida Serwadda bakwaniriza ojje obeerewo mu overnight prayer eyo tosaanye kubanga ate ogisubwa ne lanchawa weeri okutandika olunaku olw'enkya olw'okubiri mu wiiki eno mpaka ku lwokutaano saa 6:30 mpaka ssaawa zibeera 8. Ku lwokusatu awo wajja kubeerawo service ey'abakozi Wednesday Workers Empowerment Service etandika 10:30 ez'okumakya mpaka ssaawa zibeera 2 ez'okumakya atolo mu abakozi ne mugenda mbeeko emirimu gye mukola. Kale ebirala tujja kuba nga tubibategeeza mu programu zaffe ze tulina wano ku Doxa wano ku Dream sako ne ku radio Enganzi ya Impact FM radio Lwasa Mayinja. Abantu be Kyankwanzi abeeri nno bo bakita Kyenkwanzi feno tukita Kyankwanzi babatumidde nnyo timu enabe enkola nammwe wano abagambye nti babeerako nga babawuliriza era babeebaza okubasomesa nti n'omwaka guno kasokedde nga gutandika ebyokwemulugunya bitono nnyo naddala muzisa busolo bye yali ayombayomba buli kaseera n'avaako waya n'agamba nti kati ayogera ne tumuwulira oluse tumutegeera naye kikulu kasita ayogera nga tabogodde buboggozi. Mukulu Yowanna ye yaŋŋambye ye John ndooza mu luzungu Yowanna ngeza Yowanna bas linnya liryawo njadijjukira we nandijjukidde nadde twogerezeganya bangi be nayogeddeko nabo abamu amannya gadduse naye nga baasiimidde ddala nti mwebale kujja ne musomesa ate ne muyigiriza. Mu nsi yono lunaku olwali lunaku lw'amazuukira nga si bakristaayo bokka be baalujaguza ne n'abasiraamu abamu waliwo bendabye nga zisabusolo nga akkiririza mu Yesu n'omutwe anyenyeza akkiririza mu Yesu mutabani wa Allah ngamba Yesu mutabani wa Allah mutabani wa Yesu
Okay. So olunaku olwaleero lubadde lwa mazuukira era lukyali lwa mazuukira abakristaayo baba balujaguza nga balina bye bajjukira. Ekirungi mbayina wano banaatubuulira bajjukira naye nga tugenda kuva ku mulamwa gwaffe kubanga era ekinyusi ky'omulamwa gwe twaliko nga tutunuulira omuzikiti yeekaalu n'ekkanisa byonna bye bimu nga tugenda kwongerereza awo olunaku olwaleero nga tubuuza ekibuuzo ekikulu kyengendo babuuza kansoke mbanjule mulumba mulokole yateredde dda producer ndoza kamera enkasuka eno ku mukono gwange ogwa ddyo nyanjula abakulu bendi nabo okay neyanza asooka eyo mu checked eba jacket ndoza jacket eya jean bachi nedda eyo sissaati oye mulumba musajja mulokole songa atadiriddwa omwangirikaani ababadde mu kutambuza ekkubo ly'omusaala ennaku si nnyingi emabegaawo oba ye yagutambulizaawa simanyi n'okuzirika abamu waliwo abadde bagutambuza embuya n'okuzirika ne bazirika ye Semaluulu Waswa Mulongo siina gwe nagambye kwogera songa ate addiriddwa omusamize producer tutambuzeemu omusamize naye yajaguza nze nekyama ffe tulina okubanjula nga twogera nedda ssebo tebannakugamba kwogera oyo ye jjajja Makolo naye ateredde mu kooti ye ey'obwajjajja songa ate addiriddwa munywanyi we wano ku saidi eno Saabawuulu bwe chairman bwagamba nti chairman yabatwala so kyayogera sikisazaamu zisa busolo ye Saabawuulu Allah yamumma omukazi oba Allah yakumma maanyi oba yakumma mukazi kati simanyi omutalibaani simanyi alabika yafuna obuzibu naye katukusabire ndowooza akageri Isa oli owa Korani bwalemeddwa kati weetaaga oba ogezeeko ku Yesu ono owabano abakristaayo era akayimba nakakutte olwaleero mu nnaku zino gyobadde kayimba ki kayimba ki twandibadde tutya fwese nga Kristo teyajja so abasiraamu kabakolera mwandibadde mutya singa Kristo Yesu teyajja kale so nga te side eno oyo zisa busolo akiririza mu mizimu na buli kimu ye buli ekijja maaso ge kyakkiriza side eno abatugoberera abali ku mpewo zaffe tuwegatiddwako ne Sheikh Amani Kyeyune mu nkofiira eya kyenvu Didi bakyongeddeko ani yakyongeddeko Allah abakakasa nti nkiri Didi kyeki Doctor of Divinity oli ategeera daily drinking kati ogamba Didi olega daily drink tegeeza oli munywanywa buli lunaku ate nga tunywa mazzi naye ng'onywa mwenge onywa nguuli so ebigambo ebyo bya abbreviation masekati ye Haji Twaha Lubowa gwe tuli naye ateredde bulungi nnyo nga bw'omulabaawo azze tusokooleko Allah ono kyekimuleeta wano mwogezi wa Allah ate era musokozi wa Allah twetaaga okumutegeera so nga ne chairman wa program naye ateredde chairman tero muwayo eddakiika eb'emu yokka agenda gyogerako ate abakulu bonna bali mu ggandaalo tewali atagenda kuwulira baka chairman bwagenda tuwa naye nze kammale ebyange kubanga bwanziriza omuzindaalo tugenda mu nsonga yaffe ey'olwaleero essimu zaffe tukakase nti zirimu ddoboozi lya wansi oba sikyo esobola okubeera mu kasayire ketuyita silence oba silence ebenga eddoboozi teriwulikika gwe nekira tuwuliziganye buli omu ngenda muwa obudde bwe eddakiika olina 10 bw'oba bwe ziba zikulemye tewali ako kakazimalako gwe kasoyogera ebyo n'ogamba ana 10 zinnemye nga tukola ki nga tukuleka totuleetera kukuyambako mu ddakiika zo 10 kuba buli omu wazenga weetegese ekyo nkibasabye ekyokusatu bwe tuba tuwuliziganya akantu sobola okukateeka wansi koyagala okugamba munno tusobole okubeera ne order nga tuteeseganya abatugoberera eri basobole okuyiga
gwagenda okuba essimu bwe tunakuwa omukisa kakasa nti obeera wala n'eddoboozi erya radio yo erya TV yo oba Dox oba Dream oba Impact whereby nti echo eyetera okubeeramu nga oli kukuba ate oli mu kwewulira etukosa. Bw'oba wuliranga bwe tosobola kukuba ekyo n'okigondera, sindika message. Ennamba ku screen kweri osobola osindika WhatsApp oba SMS ejja kubanga entuukako eno bulungi era abakulu bano nja kubanga tugambe kusindika message so si kukuba. So message ebejja tuuka eya WhatsApp oba ya SMS kuba nekya tetunaba kugamba kitugenda kwogerako kati bwokuba simanya ate kyoba okubira. N'omukutu ogwanze nga bwendaba chairman messages aziraba ajja kubanga naye aziyitamu abaliyo tujja kubanga tuzifuna bulungi. Chairman eddakiika eriemu njikuwadde gikozese tweyongereyo. Neyanziza nnyo neyanzeege mu dakiika eyo kitundu ngenda kigabira omukulu abeere nga yakyogera naye nja kusaba nti omukulu ani Diddi daily drinker mu programu eno mbadde nsaba n'abatuwuliriza tukozese nnyo amannya g'ennaku okusinga lwakubiri lwakusatu kyekigambo kyange sebo akazindalo nkakuwadde oyogere ensonga eyo ono yali chairman ffe tetulina nnyo buzibu nakyo kakati sebo mukadde waffe ssentebe wa programu kweyanziza webale kumpa mukisa olwaliro ate nange njogere ku nsonga eno enkulu. Basebo ne banyabo abatulaba era abatugoberera programu eno yemu ku programu enkadde ezirudde ku mukutu guno ate ŋŋanzi abantu ze basinga okulaba n'okwettanira mu bufunze tuze tukyogera lunye era nga tukyakiyimirirako. Tusaba omuntu yenna alina omwoyo omulungi ng'osobola okutukwatizaako n'otuyamba ku ntambula ng'ababeera mu programu eno. Ndaba nti chairman ndi ku screen ndaba chairman ate si yayogera ampadde so oyogerera mu ye toba producer aliseeyo chairman oyogerere mu ye era producer anteekeyo ndabwe enkoze bulungi sebo moderator producer nteekayo ensendabe bulungi. Tusaba buli muntu yenna alina omwoyo omulungi okuvira ddala ku bakulembeze abatufuga era abatukulembera tukakasa nga obusobozi omubuliro programu ekwata ku nzikiriza n'ebintu ebyenjawulo ebiba bibaawo mu ggwanga. Wano situkyali bagenyi wabula ffe tubeerawo ne twogera ebintu ebizimba ensi yaffe Uganda n'enzikiriza zaffe. Naye tubasaba mutufunire ku ntambula kubanga obusobozi mubulina Allah bubawadde mu buntu bwe mulimu oba okuva mu ofisi ya pulezidenti ate nze siringa abagamba nti gundi ya buli muntu yenna alina omutima omulungi ne waba mwanyinaze nze ku lwange Sofia Namutebi amanyikiddwa nga bamafiina nkakasa nti obusobozi obwo Katonda yabukuwa obulina. Oyinza okugamba nti nyinza obutasobola bonna naye kansooke ne Sheeka Amaani noga nti entambula yiyo n'abakungu prime ministers ba speakers n'omukulembeze waffe jjajja Saabalwanyi obusobozi obulina. Olaba nawuliranga simanya abageto simanya abakibabwadde obubumbi wano tuliwo abantu 9 tetuli 9 kubanga ne mukadde waffe no moderator muzeekiramu okwagaliza naye tayina. So tubasaba mutukwasizeeko entambula etutawaanya. N'olwekyo omuntu anaaba akoze ekintu ekyo onooba mukulembeze wa ddiini onooba wa byabufuzi oba wa byabuwangwa tujja kulabika nti ekintu ekyo ojja wano ku station n'olaba mukadde waffe nanyini station eno oba abobuvunaanyizibwa noga nti nze ntandise bwenti kuba oyinza obutasobola motoka 9 ate leka kufubutuka eyo oleete road master owulidde twagala entambula twangwizaako emirimu gino okuva gye tuva mu bitundu ebyenjawulo toleeta eggaali nze eggaali sijagala Semalulugo jagala zisabusolugo road master ojagala so tusaba mutukwatireko basebo ne banyabo tetujja kugerekera bbeeyi wabula oyinza okugamba nti nze ntandise n'emu ekintu kyonna kiva kutandika oyinza okugamba nti nze ntandiseko ne millioni 5 oba mmeka tukakasa nti omwaka guno ogunagwerako tusaba n'obuwombeefu nga bwe muze mubikolera abalala ne basiima
naffe mutukwatemu okwongera okugaziyaako ku nsonga eyo. Osobola okujja wano wennyini n'olaba abakulu gwekikwatako oba mukadde waffe ono moderator oba ba administrator abakulu abawaggulu nga mukadde waffe Dr. Serwadda n'otamanya nti onoonya z'amaanyi ng'omu. So ffenna y'ensonga yaffe eyo etuluma. Kati tuyingidde mwaka gwa kubiri luli tuba tukyasiza akasiiso nga muli mu sizoni ya byabufuzi, naye kati wano we tuli tubasaba mutufunire entambula. Tetwagala vaani nti ffenna tuva wamu tetusula wamu nga mu kiswa ng'enswa nti ejja kupaakinga awo ffenna tutuule, wabula buli muntu yenna okulabika nti afuna entambula eyiye. Era tuli bumu. So njagala okwebaza management mu bufunze n'okusingira ddala omukulu wakulembera ow'oku ntikko okutuwanga akaanya okwogera ekigambo kino okukutwagaliza kw'amaanyi. Era nkakasa programu eno ng'egenda mu maaso yajja okuba omusaali insha Allah, kubanga oyo muzeeyi ayinza n'ogansooke n'abasiraamu nga basatu oba kale oluvannyuma ayinza okuzaako n'omulokole. Y'ensonga yaffe eyo. Ekisembayo sebo kyamaani nkwebaza abasinga obungi babawo obukulu ate ababawadde babalabanga babi, naye mukadde wange ono tukwatagana bulungi era sebo mukkiriza ntwala omukisa guno nkwebalizeeko Katonda okutuusa olwaleero ku lunaku luno lw'amazuukira. Moderator kano ke kasemba omusajja ayogedde ekigambo n'agamba tulekeraawo okubala ennaku nga tuzibalira mu mannya na miwendo gyalyo nti olwaleero lwakubiri lwakusatu lwakuna. Akagambo ako kakulu olw'ensonga olunaku lwokutaano nze neewunyiza nnyo Dr. Serwadda ng'asomesa sebo ku Good Friday namuwulidde yagambye nti Yesu tebamukomerera lwakutaano. Kanyumidde n'addayo ku lwokuna, n'addayo tebamukomerera lwakuna, kubanga tulina ekibuuzo kyetwatubuuza aja ono yakimubuuza lumu nekimusiba empina, kubanga yategedde bw'anaamala omusomo ogwo tujja kumubuuza ennaku 3 ziwera ddi. So kati sebo omukulu Museveni Side Dr. Serwadda yazeeyo ku nsomesa eyaffe era kati okusinziira ku nnyonnyola muntu yagambye Yesu bamukwata lwakuna terwali lwakumeka terwali lwakutaano. So esebo ngagala ku lwokusatu lwokubeka kyekingabisiza nti banna tulekeraawo okwogera ennaku ezo nti lwakubiri lwakusatu twogere Wednesday Tuesday n'endala kuba zirina amanya gazo. Naye kati kino kyoleese ekyo kyangu nnyo era nga tumaliriza ku ekyo sebo nedda obudde bwawe nedda si kye bagambye okukola. Tusomeseza nnyo Christianity ekintu ekyo kyogerekeka nti Yesu bamukomerera lwakuna ate tebamukomerera ku olwo bajja namuzayo ku lwokusatu kwali kunaza bigere. ndowooza moderator yensooka eyo naye nga simanyi oba kagenda kwogerwako naye mwagala mutereeza ate katereeza nze tusobola n'ono yennyini tumutereeza. Okay, bonna tusobola obatereeza. kale kambawe eddakiika kambawe eddakiika 5 ekyo kisooke kive mu kkubo, kubanga ono kyagala okuleeta amaani alabika alina kyabawagika. Kati musooke mukitereeze mwekolemu mu ababayibuli mwekolemu omulimu. Okay, 1 Pastor yagambye nti bw'obala oyinza okulowooza nti lwakuna lwe yakola lwa Thursday lwe yakola ki yakomerero. Embala ya Bayibuli ebala kawungeezi era wetwogerera wano twetandika na kawungeezi olwaleero wetwogerera wano nzibulako katono okuyingira Monday. Kati kizibu nnyo okwogera nti kakati tutuuse ku Monday era twogera Sunday ekiro ne bwe tunatuuka paka ssaawa meka 6 meka zonna ekiro kyonna ffe tukiyita ki era kikyabalirwa ku Sunday kozi nga kiri muki mu Monday. Era we tumanyidde nti olwaleero kati togambye nti mu America bagenda kukola biki naye bwe tubanga ffe tubasooka olunaku America Easter yanja bwe tuba tubasooka ekitegeeza eriwo ekiro kino ekikeesa kino kubanga ennaku essaawa ziri 24 kakati ekyennaku noono yennyini gwolaba wano amaani abantu omuga nti ennaku 3 tebabala ssaawa 24 ekyokubiri kiri gwe waddira essaawa 24 ezakakati ezatandika okubalwa obulungi ennyo mu 1900
69 lwe tutandika okubala ennyo bino byolaba saawa meka 6 pendia mweyonga ekola omusajja bamuyitanga Seiko ndowooza walaba ne ku masaawa ago omusajja oyo Seiko kati yatandikiriza okubala essaawa naye eri emabega bwabeeranga njuba kukyuka nanokukyuka kyova olaba buno obusiraamu nga bugira tayinza kugamba nti ennaku z'omwezi tujja okutandika okusiiba anakumala kulaba mwezi nkola eri enkadde ebyokubala ennaku nti babale omwezi essaawa nti ziri nsaawa 3 manya saawa 24 olunaku bitandise eno byajja bidevelopinga mpola naye emabegeri si bwe kyali. Point of information. Inform me kale. Yesu Kristo yayogera ebintu ebi emisana n'ekiro olunaku lwonna okulubala tuteeka okubaako emisana n'ekiro kati kyekugamba kaakati gwe nojja osiibako mmeka 15 ekyaffe kirala ekiki temubala ddi mmwe mutandika ddi okubala mutandika ddi okubala olunaku fe olunaku tulutandika ku makya mwe mutandika ku makya kakati you inquire from who inquire kati sentebe sagala otubuze tobuuza ate kubuuza toinforming ate inquire chenjagala okumanya okuva gyoli is to inquire njagala okumanya Yesu Kristo ono yattibwa lwakumeka bw'omala odduteekawo otubalire emisana n'ekiro emirundi 3 kati uliriza emisana n'ekiro gwe kyoba obala nti bwe bamutta bweruti nti aha ne bamuziika n'abeeramu emisana n'ekiro that is one day kubanga Yesu yali tayinza kulimba yaga nti nga yonna bwe yamala ennaku 3 emisana n'ekiro mu lubuto lwalukwata bw'atyo nange omwana w'omuntu bwe ndittibwa ndimala ennaku 3 mu ntaana emisana n'ekiki yona yali mufu kati ekyo ne aja akireese otuwulire Yesu Kristo bamukwata lwakumeka era bamuziika saawa mmeka otubalire emisana n'ekiro tutegere Easter anti nkugamba kino naye otujjamu ate tuza mu kyaki history ate kati oyo anayigiriza tubuulire oyo abaki tubuulire anti kati togamba kyaki history omwagala oba tonyiiga bunyiizi nyonnyola kubanga ongaye totuzza mu history ate bye tugenda okwogera tebyaliwo kati byemabega kati kikyoyagala Yesu bamukwata lwakumeka anti lwa history era kati oyagala history bamuziika lwakumeka no uliriza obale ennaku 3 emisana n'ekiro oyagala history tubuulire lwe yazuukira oyagala history tunula mu kamera onyonyola abantu nze simba ekibuuzo kakati ogambye ate toyagala history ate ekibuuzo ky'obuzza kiddibwamu history kati kyesitegeera musumba tolina bayibuli nkubuuza oyagala history oba toyagala oba tolina answer moderator atuwa kati owulira so kati obuzibu bwalina buli bumu Kristo bamutta ku Friday ku Lwokutaano ngambye Friday anti lwe Lwokutaano ngambye Friday gwoba ogw'olutumu olwekutaano tewali buzibu ku Friday yali mufu ku Lwomukaaga luba lwamukaaga ku Saturday yali mufu ku Saturday ku Sunday yali mufu ezo 3 lwazuukira yazuukira ku Lwakumeka ku Sunday nze nkubalidde Friday yali mufu Saturday yali mufu ndoza kati mumaze badde nsirise mujje eno kale amani jangu eno tofaayo ebyo bya dokita ze size dokita ze kugambye Sunday Friday yali mufu Saturday yali mufu Sunday yali mufu sigwe tusetingira omulamwa okay ka dessert ndoza kawedde kati katugende mu byaleero ate biwedde bitya biwedde nga we biwedde twaleka wano wala teziwera ono zayogedde ziri 2 mumpulirize ate tuzibalira mu ssaawa tubalako emisana amaani kyayagala
yakitegedde naye just ayagala kututawanya butawanya kuba Yesu gw'oli mu kulemerako bwazuulwa obanga yamala ennaku 3 obanga teyamala nnaku 3 onaamujja kuyisawo omukozi bulungi moderator olw'ensonga ansa ye oba nedda tonebaza kukola onaamujja kuyisawo kawunga ndyoka nte abalala nga bakusomesa soko nziremu singa Yesu ogw'oli mu kulwanira oba nnaku teyaziweezaayo teyakola ki singa onaakizuula nga gwe ansa yonna bw'enaabezze onaamukutula kuyisawo moderator olunaku lwayiro olukulu tofaayo onaamukutula kuyisawo onaamukutula kuyisawo sooka ombulire nange sooka nze nkubuuzizza ekibuuzo kye nkubuuzizza kiri yes oba nedda onaamukutula kuyisawo kasabatuwa totumukutulako ate tukutula bwaki batubulira Yesu yafa lwakumeka bamuziika lwakumeka tofaayo mbadde sigenda genda eyo mbadde sigenda genda eyo kyatwala essaawa ezi 2 olwo tetulubala nadduba olw'omukaaga omusumba watuukiroga nti yafa lwakusatu kiita mmere olw'omukaaga terwaggwako kubanga ekiro ky'olw'omukaaga awo wakulu yo lwakisibwe kuba n'omulamwa gwalengutya abasumba Semaluwa wanisa omukono kakusomese Semaluwa kakusomese Yesu bamukwata lwakumekuba nakusirika emisana nakusirika basi yabatunza ekintu ekisinza okweta omutawaana amaanyi ebigambo mukulu amaanyi byeyatandise nabyo nga yeyita Didi daily drinker no doctor of divinity kati okwita doctor of divinity obusiraamu kikyamu nnyo kubanga tulina eno nga ayitibwa Katonda gwe bayita Siyo ate mu Busiraamu waliyo Katonda ayitibwa Allah kati mu Busiraamu mu Kristaayo abeera Doctor of Theology mu Busiraamu ateekwa kubeera Doctor of Allology Doctor of Theology era mitawaana gize mingi nnyo okubeera nti mikwano gyaffe bagenda ne baddira ebigambo bya Allah ate ne babifuula ebya Siyo omutawaana ogwo guzze munene nnyo kaakati olaba Allah talina Yesu Kristo alina Isa teyafa Allah bw'agamba alaloje bw'atyo bw'agamba nti Isa teyakola ki teyafa kaakati kibeera kyakabenje nnyo okuteeka omuntu ku nninga eri ebintu Siyo byayogera n'agamba nti ate Yesu Kristo yafa ddi ne bwabeera nga totegedde ddi we yafa naye bwe tulikula mu Luka essula 24 ayogera okutandikira ku nnyolo 19 agamba tuli mu Luka sula 4 Luka terina sula 4 sula 24 olunyiriri olwanamwenya baga nti Yesu n'agamba nti bino by'ebigambo byange bye nababuulira nga nkyali nammwe
bwe kigwanira byonna okutuukirizibwa ebyampandiikibwako mu mateeka ga Musa ne mu bannabbi ne mu Zabbuli, n'alyoka abikula amagezi gaabwe bategeere ebyawandiikibwa, n'abagamba nti bwe kityo bwe kyawandiikibwa Kristo okubonyaabonyezebwa n'okuzuukira mu bafu ku lunaku olwokusatu, era amawanga gonna okubonyaabonyezebwa nga tattiddwa. Kamaleeyo olina lwobuusa muleke Semalu Amaani leka tukweyisanga mwana muto naawe oli yali mu kusomesa bw'oseka obeera atowulaga ekikolwa ekyotali kya buvunjufu n'akamu. bwe kityo bwe kyawandiikibwa Kristo okubonyaabonyezebwa n'okuzuukira mu bafu, okubonyaabonyezebwa n'okuzuukira mu bafu olunaku olwokusatu, era amawanga gonna okubuulirwanga okwenenya n'okugibwako ebibi mu linnya lye okusookera ku Yerusaalemi. Kaakati ekyo bubeera nga tukimatidde bulungi, tusobola okugenda mu Matayo sura 16 obunyulu 21. Era ekyo Yesu Kristo yakyogerako, bw'anaayogera ebyamubaako ate wali yali ayogera ebigenda okukola ki, ebigenda okumubaako. Agamba nti Matayo sura 16 obunyulu 21 wagamba okuva olwo Yesu n'asookerawo okubuulira abayigirizwa be nti kiŋŋwanira okugenda e Yerusaalemi okubonyaabonyezebwa ennyo abakadde ne bakabona abakulu n'abawandiisi n'okuttibwa, ne ku lunaku olwokusatu okuzuukizibwa. Ddamu osoma olwo olunyiriro Sembe. Amaani oli mu kwogera nayo agigwe wabuuziza ekibuuzo bakuddamu ate oli mu mboozi. Ddamu omusomero Lulange Matayo sura 16 obunyulu 21 anti mubadde mu mboozi mutuzza mabega. Okuva olwo Yesu n'asookerawo okubuulira abayigirizwa be nti kimugwanira okugenda e Yerusaalemi okubonyaabonyezebwa ennyo abakadde ne bakabona abakulu n'abawandiisi n'okuttibwa ne ku lunaku olwokusatu okuzuukizibwa. Kati ekibuuzo ky'abano kati olunaku olwokusatu bo baagala kubabalira lunaku lwe yattibwa lwe yabeerayo okuzuukira gwe bali okufa lwe bamuziika bamuziika olunaku bweru ebyokubala emisana n'ekiro ennaku ziri baazibalanga bwe tuzibala Yesu agambye mu Buyudaaya bwe baazibalanga oli kasooka aguse babala misana na kiro kyogamba eri tebukya owaayo Amaani sirika kyoyagala kijja kumira ayagala ssaawa 24 ez'akataano Seiko yatandika basebo ne banyayo ebyokubala ennaku n'essaawa tebisobola kukyusa kufa kwa Yesu, tekisobola kukyusa kubonyaabonyezebwa kwa Yesu Kristo bakadde n'abakabona n'abawandiisi n'okuttibwa ne ku lunaku olwokusatu okuzuukizibwa. mukulu Semalu kusaba sebo ati oli bwe musaba noono nanzikiriza sebo mbuuze mukulu Semalu controversy gy'otandikiddeko nti ono Isa mulala ne Yesu mulala okitegedde nosooka okijjawo kakati ffe ekitugamba nti y'omu era tebaamutta gwe n'ogamba yafa kyonyweza ate kati owugudde kyanyweza yanyweza ku ludda lwe kyowugudde kyekino mwabuuzizza yafa ddi oli n'asookaga nti si y'omu bw'abadde atandika owokulani yafa owakulani omu yeya Bayibuli teyafa era y'omu simpomata kati ffe ye yalanga kukyalifa bino nga bwabyogedde ono gwe basoma mu Bayibuli mu Qur'ani Yesu talangiramu sinabbi alangira mu Bayibuli
n'asigala nga y'omu yasigala y'omu mu Korani nga talangiramu tafiiramu eno mu Bayibuli nga alangiramu ate nga afiiramu so kati byonna aba yafa Mwami Mulanzi tubuuzeeyo kamu mu Kurani mulimu eyalangiramu omulala ng'ogyeko Muhammad mu Kurani balangiramu Muhammad ate nga Yesu amulangira mu Kurani ate Yesu talanga ate nga talanganga ate n'alanga Muhammad mu Bible mu Kurani nkugambye talanganga batubuulira Yesu Kristo bye yalanga ku Muhammad mu Kurani so sitalangiramu naye batubuulira bye yalanga eno ani ababuulira bye yalanga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ye mulanzi yatubuulira anti Allah ye mulanzi Allah ye mulanzi ate lwaki ye mulanzi anti kubanga yeyogerera mu Kurani haji ogambye nandibanga ngenda kufuuka ekozi ono yangamba nze huwa Allah nze huwa mulanzi ebyogerwa mu Kurani Allah ye yabirangiramu Allah yabinyumiza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namugamba ebirijja namugamba ne Isa yakulanga nange nkugambye nti kati oli nabbi ye yamuwa buwi bwange mulekeze balola gusa ensonga ye mudeyi wamukubise malungu abaze omuwendo gw'omusumba owokubiri tudde ku musumba we Mayuge ansa ekyabuze ansa gwe togyagala zenagambye ansa yalabise naye obuzibu lwabirimu olumu lwasomye lulaze nti yerangiddeko okufa okujjawo ng'omugjako obwannabbi gunzika Yesu ennaku 3 emisana sinabbi obadde omaze okumaliriza lindako Muhammad ono amugyeko obwakatonda lindako Yesu oli alanze nti ajja kubonyaabonyezebwa mu lunaku olwokusatu akole ki ajja kuttibwa era ku lunaku olwokusatu azuukire era amale mu ntaana ennaku ssatu emisana takyogedde ekyo tekiriiko era kiri mwana mu Matayo kale fine emisana n'ekiro kati tubuuza bw'aba tebyasatu yazimalamu lindako bw'aba tekyatuukirira aba akyali nabbi ate bwotukoze bulungi ekitegeeza kyogamba nti ebyawandiikibwa bino nti nnaku 3 emisana n'ekiro mu Bayibuli bwali bulimba ffe tukkiriza nti bituufu soko sirike semalulu wamagusa nsaba tugambe bwe tuti nti okusiiba kwe kwali emisana n'ekiro naye okufa naye wano bwe tubadde twogera ku olunyiri tuliko kufa 21 ennaku tazuugidde era njagala nkomekereze ne kino kiri mu Bapoliisi ekyo 21 olunyiri Abapoliisi ekyokubiri essuula 1:17 wagamba basebo ne banyabo tikale bwe nali nga njagala okukola ekyo nageraageranya obanga nteesa mbiteesa ng'omuntu ow'omunsi kubanga nti weewaawo ate si weewaawo naye Katonda bwali omwesigwa ekigambo kyaffe gye muli tekyali nti weewaawo ate nti si weewaawo kubanga omwana wa Katonda Yesu Kristo ffe gwe twabuulira mmwe nze ne Serwano ne Temuseewo teyali nti weewaawo ate nti si weewaawo naye muye bulijjo mulimu weewaawo kale kubanga mu byonna byonna Katonda bye yasuubiza mwoyo mwe muli weewaawo era oyo kyava aleeta amiina Katonda atenderezebwe ku bwaffe naye kati ekiri nti ate Yesu Kristo teyafa kubanga ennaku 3 tezaawera ate simanyi biki somawo
Matayo 12 olunyiriri lwa somawo hagituulire lwana hagisomawo tuulire kubanga Yona bwe yamala ennaku 3 emisana n'ekiro mu lubuto lwa lukwata bw'atyo n'omwana w'omuntu bw'alimala olwalangasebo bw'alimala ennaku 3 emisana n'ekiro mu mutima gw'ettaka zoba obala omutima gw'ettaka yentaana esebo kirage kyoga bamuziika mu bbanga bulira ayagala okutuguza haji nja tulowooze ffenna kuba mbawulira mwagala kuwugula bantu Yona bw'abanga yamala mu lubuto ennaku 3 emisana n'ekiro si kyoli mu kusimbako amannyo tofaayo anti gw'osomye olunyiriri tubalire ennaku za Yona 3 ennaku za Yona zitubalire Yesu yakyogedde antutandikiraawo kubanga kitegeeza esatu ezisobola okubalika bwe twagala okubala zino eza Yesu musooke mutubalire eza Yona tofaayo anti tukimanye emisana ekyo tukimanyi katubalire nti Yona ku lunaku emisana n'ekiro lumu emisana n'ekiro 2 emisana n'ekiro 3 kati zeziruwa kutandika ku lwakumeka anti kati olwo Yesu tubatulina kituufu Yona yamala ennaku 3 yazimalamu bayibuli bwegamba Yesu yalimba Yesu wano kuchoke okkiriza nga yazimalamu yalimba nze nzikiriza nti yazimalamu bwe naawe bokkiriza baba yazimalamu bokkiriza ate nzikiriza nze nsoma bwino okay tokkiriza naye osoma naffe wali toyinza kukkiriza tugende ku kyalero mukitegedde bwe mubanga osomye bwino ng'alaga nti Yona yamala mu kyennyanja nga Yona bwe yamala mu kyennyanja ennaku 3 emisana n'ekiro yatandika ddi kitegeeza mulanzi n'omusumba w'abalokole oli okuva emayuge naye akkiriziganya ng'omunono oli yatandika tosooka kumpugula yatandika ddi okubaleza Yona ennaku kati lwaki oyagala ombuzeebuze anti kubanga otubuzaako olunyiriri lusome luno era kati kwogamba nti Yesu yalimba teyamala nnaku 3 mu ntaana nga kyeyeyogera era yalimba nti Yona yamala 3 nga teyazimala kati nze kyeŋŋamba kiri kimu ku Friday yali mufu Yesu teyabamukomerera lwakuta ku lwa Saturday yali mufu ku Sunday yali mufu n'azuukira eggwako ddi ate ffe tumanyi kati bw'oba tomanyi bakugamba ate toyagala toyagala nze nkugambye tomanyi ate bakugamba ate toyagala kumanya sijja kugamba mangu dalena n'agenda ku ntaana Friday akawungeezi yali mufu kale yafa lwe yafa teyali mufu eddakiika emu yokka Saturday nga mufu agenda mu Saturday ngali mu ntaana n'akawungeezi kaalu n'amaca gaalu ne Sanda amaca ku lwennyini lwagamba nti kulowooza lwajja okuzuuka era n'azuuka kati kikyoyagala mulwakyamanya abazeemu sisuubira nti alina ono bw'abanga ayogera kituufu lwaki bagamba nti yazuukira Mande aboogera bakijjawa era baluyita olwa Mande haji wano si byabundi wano si byakatemba baani toda katemba ekiri mu bwino kyekino gwosinga Dr. Sherwadda yakizudde ejjo nsobola omusinga era ku Mande bajja kukuba amawulire gagala nti nsobola owadde ogamba nti nno yakugambye yaŋŋamba ze kyentwale gwolowooza singa mbadde nga mwenkana olowooza oli omusumba ave wulirizaako ye nga yasirize bw'obanga olwana oli Pastor Sherwadda lwaki toli munzikiriza siwaana muwaana anti gwe gwogamba yayogera ebituufu anti yakugambye gwolowooza nze obutaba mu ddiini mu nzikiriza ya Pastor Sherwadda kiba kitegeeza sikunyiiga nze njagadde kkulaga nti byayogera byonna sibitwala nze tazuukirangako Mande era tanakyogera ndowooza sinnakirabako ng'ayogera nti Yesu yazuukira ku Mande mulumba sinnakiwulira olwa Mande baluyita lutukuvu okuluyita olutukuvu okay kimala ekyo era Yesu lwe yazuukira
ani yakyogedde nti Yesu yazuukira lwa Mande bonna bwe bamanyi bonna bani nane musumba Serada yakisomeseza olimba okay Yesu era bw'aba yazukira yakisomeseza nabbi wa kati mulumba yabeera mu balokole mulina zikiriza zammwe muwe eddakiika emu ajja kubaddamu mulumba muzira guliwo bataase bano tugende ku nsonga endala dakiika zonna nyingi zaaki mubala ennaku emisana tuyinza n'okuwa essaawa bonna tubuulire ennaku 3 emisana n'ekiro Yesu bamukwata lwakumeka yaziikibwa ddi yazuukira ddi obale emisana n'ekiro kigaana sirise tuwe ansa nyamazizza kale basebo ne banyaba abatulaba n'abatuwuliriza BTV Doxa BTV Patredi balamusizaako akawungeza akalungi akona ku lwaleero Happy Easter mukulikeeyo makuŋŋaaniro ababaddeyo era ekituufu kiri nti mukama waffe azuukidde era yazuukira njagala okwebaza moderator okumpa omukisa okwogera ku nsonga eri mu ddiiro bannaffe wedda mpira bakaaya naze yoleko nagivaamu era mwami kaaya webale kugezaako okutereeza abantu naye ewaffe ebusonga tulina enjogera egamba nti kakyama mamera bwekagolola wano simanyi kadimbuka naye waffe ebusonga tugerekali bannaffe abasiraamu balina ebintu bye batwala mu ngeri y'olubalaata bwe batakitwala mu kubalaata mu ngeri yakuwakana kusinga naye kambayambe mu nnyiriri 2 oba 3 ate mbawe n'ebyokulabirako bwe banaabaamu amagezi amalamu bajja kutegeera kyeŋŋamba naleetaze okusooka okumanya nga bwe basomye olunyiri lwa Matayo 12:4 abasiraamu ababiri abadde bawakana batuwe ekituufu nga Kaaya bwe yabuuziiza ku Yona lugamba bwe luti nja kusomesa Kristo mu dakiika ntono kubanga Yona bwe yamala ennaku 3 emisana n'ekiro mu lubuto lwa lukwata bw'ati n'omwana w'omuntu bw'alimala ennaku 3 emisana n'ekiro mu mutima gw'ettaka now nga sinnasomesa Kristo kufa kwe na kuzuukira ennaku 3 Yesu alifayinze ku Yona ennaku 3 kati omu babiri Haji n'amaani ekyennyanja kyamira Yona saawa mmeka era kyamusesema saawa mmeka Yesu Kristo yateekwa okubuuzibwa mubuuze mbuuzaani kati Yesu kale sirika toddamu kwogera sijja kudda Yesu bw'abanga kino kyalifayinze tuddamu ne tumanya nti ekyennyanja Yona kyamumira kiro oba misana tewali amanyi tulina bayibuli ati nsobero simu abalwesibyeko kati lwe mbasomesezaamu amaani tomanyi kyannyanja kyamira Yona budde ki ekyo kyekisooka na lunaku ki Sheikh Mazzi yali mu kutereeza abasiraamu banne mubirekere Yesu kati Yesu aba yayogedde ffe ne tuddayo ne tumanya nti obudde bwali bwamisa kuba ekyombo kyali kitambula misana era ekyennyanja bwe kibira Yona kimumize misana kati tumanyi nti ate kyamusesema saawa ezo zennyini zekyamumiramu mu bwongo bwe kyolowooza kyetuteekwa okulowooza bwe mulowooza tusinziira ku Yesu ati webale nnyo bwe muba si bwe mulowooza emisana tutwale nti n'ekiro bwe kiba kyamumira saawa 7 otegeera kyeŋŋamba kisobola omusesema ekiro naye olunaku ne lubalibwa ekyo bayibuli ekyogera kati katuddeyo ku Yesu kuba kino kibalemye otegeerayo n'ekyennyanja kyamumira buddeki nekimusesema buddeki katuddeyo kaayabaze mu Buyudaaya bayibuli gye tusoma eno si yeewano naye Katonda bwe yali atonda mu butonzi ennaku atandika kawungeezi era okuleka ng'oli mujega nnyo ng'oli mukristaayo oba omusiraamu kiba kya bujega na butafaayo okumanya ebyawandikibwa
therefore olunaku bwe luba lutandika kawungeezi yesu bw'akwatibwa ku thursday wano mwe abatamanyi bayibuli muluyita lwakuna si lwakuna thursday ne bamukwata thursday bwe bamukwata ne bamutwala ewa Piraato ekiro olwo friday lutandisa akawungeezi mu kooti ewa Piraato saawa 6 ezekiro ne bamusalira omusango bagende bamukomerereza ekiro olwo lwakumeka friday bamukwata lwakuna bamukwata wayagadde kumanya noga nti bwe mwana njawula nga yesu yamala ennaku bwe ziti ajja kuba wanjawulo kuyisa kati kyenkusomesa kozi ogambe bamukwata lwakumeka mu mbale ya bulijjo ate tuli ku bya bulijjo mulanzi nyambaze Amaani kukaya nali yatudde wano nga manya n'ategeera naye ate ali mu kunsobera nedda tonkoonako bino bikulu tonkoonako se leka bakusomese bwe bamukwata bamusalidde omusango kiro n'omusamiza akuwaddeyo nti musazide kiro ero gyayita Thursday yali Friday mu kiro kyawe nnyo kwegamba kasazaawe kwegamba olwokutaano ne luyingira kati ani asomesa yonna musirikeeko mulumba asomese yonna gy'olaga gye balaga kikwata tujja bakwatira genda maaso musirise n'akomererwa ku friday sallu ala nabi otyo okitegedde saawa mmeka esaawa 3 ku friday bamukomerera okay mulumba sooka temukatini Amaani sirikako temunzikiriza abasomesi bye mutamanyi wangi dokita bampulirweko katono mpulidde awo omuntu ajogeza byesayogedde nga tebe nayogedde bikyali ku rekodi nze mbagamba bwendi bwe mukozesa ennamba oba emiwendo gy'ennaku ne mugiyita nnamba ne mukozesa lwakusooka lwakubiri lwakusatu lwakuna lwakutaano lwamukaaga ne mutambula bwe mutyo mulina okutambula nga mutambuza nnamba zokka kakati ate bwe mugera ne mutabula ne mugamba nti ku juma ku Thursday ku Wednesday era muba mubuze mulina kukozesaako kimu ne mugandi kati tukozesezza mannya ga nnaku si nnamba za nnaku kati kikino we tukyatuuse mulumba agambye bamukwata lwakuna kati olwo olunaku lwe bayita olwokuna musooke mubuuza Amaani kye bayita olwokuna lwe lunaku ki mu nnimi endala olulwe lwennyini lwayagala oba Oluganda oba olulimi Olungereza atubuulira olwokuna lwe lunaku namba nnya lwe lunaku ki Amaani namba nnya lwe lunaku ki olunaku olwokuna luyitibwa yawmul khamisi mu lulimi Oluganda mu lulimi Oluzungu luyitibwa Thursday mu lulimi Oluzungu olulala luyitibwa the fourth day okutabula alhamisi Hamsi tekitegeeza ttaano namba nnya nsobi kubanga olunaku olwokuna mu wiiki ebeera Wednesday kitegeeza bamukwata lwakusatu olwokuna mu wiiki ebeera Wednesday ekitegeeza bamukwata lwakusatu first day of the week kati mwe mugamba nti olwaleero Sunday enkya lwakusooka lwe muyita olwokusooka luba lwakubiri lwa wiiki oba mutatekwa kukola nsobi nga mutabula amannya g'ennaku n'ennamba zaazo webale nnyo dokita kitegeeza bamukwata lwakusatu Wednesday kati bwe muba mukozesezza miwendo ne mugamba nti mulumba ayogeddemu nti bamukwata lwakuna kati ekyo mu butegeevu ne mu kusoma ne mu buteebuzaabuza olunaku olwokuna mu wiiki ye Wednesday mmwe wekka Abaganda bamukola ensobi eyo abazungu tebayinza kugamba nti leero first day
nga teboogera Sunday. Tebayinza gamba leero second day nga teboogera Monday. First day of the week is Sunday. Second day of the week is Monday. Kati gwe amaanyi ekikusesa kulowooza nti olwokuna ye Thursday. Si kituufu. Okola nsobi. Tokola nsobi. Olunaku lwaleero lwe bayita Sunday. Kati yebole eddakiika 50 zibeere 6 p.m. mu Buyudaaya Sunday gwakebulako eddakiika 5 nga bayingira Monday. Ye Bayibuli be Bayudaaya kwe kukkiriza. Bwe munaabala mutyo kyangu nnyo okutegeera mmwe mwebuza amagezi nga mwagala okuvuluga abantu n'ennamba n'amannya g'ennaku. Amannya g'ennaku sigammwe. Thursday abakituuma si yemmwe. Bayibuli yo bw'egamba nti olunaku Yesu yazuukira ku lunaku olusooka mu wiiki. Kaakati yazuukira ku Monday. Mpuliddewo n'abo abagamba nti Monday what? Holy Monday. Holy Monday. Nekalenda bwekiyitsebu. Muzitwale walala. Nekalenda bwekiri. Sunday olunaku olusooka mu wiiki. Era kati lubulako eddakiika 49 oba 8 okuggwako tuyingire mu Monday. Mu Bayibuli Bayibuli bwe yegamba nti Katonda ne mu kutonda kati bw'oddayo kulebereye essuula emu ne mu kutonda Katonda yasooka kutonda kiro. Ekiro bwe kyaggwa n'omusana ne guggwa lwe lunaku lumu. Kati ekiro bwe kijja oba mu lunaku lulala naye omuganda atudde awo oyo kaaya oli omusiraamu ye alowooza nti obudde bwe buzibye akyali mu lunaku lwavuddemu. Obudde buzibe oyingira lulala omuntu asooka kuwummula neyetegeka afune amaanyi aganaakola emisana ng'amalako olunaku. Ekituufu ekyo. Ye Bayibuli. So balubereberye essuula emu ne buba eggulo ne buba enkya olwo lwe lunaku lumu. Ne buba eggulo ne buba enkya olwo lunaku lwokubiri. Kati Monday ebulako eddakiika nga 4 bukka eyingirewo. Lwakuba okyeremeddemu kikyo abazungu ekyabwe kya midnight ate mu abaddugavu ekyamwe kyankeera ku ssaawa 12. Olunaku lwatambudde ekiruulu kya lunaku mwe muli muwe mabega. Tuli bayigiriza kutuuka ddi mu abatalina mitwe gituula. Kozi dokita ogambe bamukwata lwakusatu. Tuyigira wa Bayibuli tugibasomera ne tubayigiriza amagezi ag'okutegeera. The Bible calls Sunday the first day of the week. Katonda aweereza amateeka and in you bwe mukakanyala kati mwe ng'Abawarabu katubabuulire Jumatano ye Wednesday y'Abazungu Yesu bakwata Alhamisi bamaze naye essaawa 2 mu nnya byonna bagala babimukola. Ijumaa ku Jumaa yafudde dda mufuwadde dda asabuti oba ku sabbiiti yafudde dda ku Saturday olw'eggulo ng'obudde buziba buggwayo Sunday ng'eyingira etteeka lya sabbiiti liba limaze okumuta awo ekiro kyonna Yesu yakiyitamu olw'eggulo olugaga yazuukidde dda mwe nga muli mutulo. Bayibuli bw'esomesa naye mubuukira Bayibuli gye mwasanga gayiseeko emyaka 6 ate mwagala mugiyigiriza ffe abagibeeramu nga nde Katonda wayo tutambula naye. Why don't you sometimes just keep quiet and learn patience and quietly? Muyige buyizi mubeeko bye muyiga. Allah yemulugunyiza dokita. Allah kasita yemulugunyanga naffe tujja. Tweyanziza dokita. Mulumba ndowooza Seventh. Mulumba yabadde obudde badde bwa mulumba. Allah agenda kwemulugunya. Kati tumale okusoma message eno. Yani eyo. Ya buno. Naye we need discipline. People in the studio. Oyo Sheikh Aman bw'aba tasobola kubeera na discipline, let him be replaced by another person. Yakati anakayana ati bino byakayana muleka akayana ku anti katokoze discipline. What is okayana wanika ne bakuzempisa
zempisa nze okubuuza ekibuuzo bakugambye tolina Sebo njagala Mulumba ng'agenda okuddamu Dr. Serwadda agateeka ekyalo. Mulumba tagenda kuddamu Dr. Serwadda. Ng'awumba era anywezezza kyange agambye nze mpanise. Sebo anti lindako ngenda kigattako olwo. No. Haji kiri bwe kiti. Mbadde nsaba Haji. Muleka wumbe. Tugenda kuwa obudde. Mwayogedde n'ensirika mbadde ng'atali misitu. Nidde Kati tukuume Mulumba wumba. kyenjogera wumba bwezi. Nga bwe musirise mmwe Haji n'amaanyi. Nze njagala okwebaza Dr. Serwadda. Era we nabadde ntandikidde. Ngamba nti nga bwe mutaategeera yonna kyennyanja bwe kyamumirira nawa bwe kyamuwandulira. Ekyo ne kibalema. Then Kristo bw'alifaringa. Tekyetaaga mmwe kukikubako kifuba n'amagezi gammwe. Olunyi lugambye nti ne ku lunaku olwokusatu okuzuukizibwa ku lunaku olwokusatu. Then ffe tuddayo ne tumanya nga Dokita bw'ayogedde ne Kaya yakyogedde. Bible is the dictionary of itself. Yennyonnyolako yokka teyeetaaga kantu kalala konna. Nga bwe tukibaze nti bwe bamutwale wa Piraato okumukomerera baamusalira omusango ssaawa 6 ssaawa 3 kumakya ne bamukomerera essaawa 9 n'ata omwoyo gwe otyo ng'eggwako olwo olunaku teyasula ku musalaba bagumujjako because sabbiiti yali egenda kutuuka nga tateekedde kubeera ku musalaba ng'amateeka bwe gali nga bateekeddwa omuziika olunaku olwa Friday. Ekyo kitegeerekeke olwo lwabalibwa nti asuze mu ntaana kubanga sabbiiti yali tennakola ki era ekyo kiri mu tennatuuka enyiri nsiina kati bwe baba baalubala nga ali mu ntaana lubaliddwa. Then sabbiiti neeruma akawungeezi mufu okitegeere olwo lwonna mufu. Then olunaku olwokusatu ne luluma kuba luluma akawungeezi ka Saturday weebale ne luluma nga mufu on Sunday morning. Kati Sunday evening ye Saturday akawungeezi era ennaku zagenda okuwera essaawa 12 kumakya ku ssaawa nga 2-3 nga yazuukira. Ezo z'ennaku esatu. Kakati mwe abasiraamu ewawo obwongo bwammwe we bulemera okutegeera ennaku ezo nga temubalanga ffe ekyo kyekibalema. Naye njagala okuzibalako ekirala ebyessaawa naggambye si bya Bayibuli. Tetwabaze ssaawa twabaze emisana ne tubala n'ekiro olwo olunaku bwe tubalira emisana n'ekiro olwo tubala. Kati waliwo emisana olwa Friday lwe yabeerako muki essaawa kwezi essaawa 2 essaawa 2 yali kola bwoti Haji okkiriza nga Friday lwamusanga mu ntaano banedda ekitegeeza ekkubo ly'omusalaba kubaawo tokaayana mbuuza Haji ndiringa n'omugoomu Haji okkiriza nga Friday lwamusanga mu ntaano banedda ate Dokita agambye bamukwata ku Wednesday ate buli takugambye wano n'okuwulira towulira no kati nze kantegeeza abatuwuliriza nedda amaanyi ategeera naye yeebuza yeka amagezi kyabuuza kitegeera ono era yakitegedde bulungi. Olaba n'omusamiza amanyi kati ayagala tubuzabuzabuza amaanyi tajja tegeera ne munamusomesa. Kadduka agambye owedda pasita asirise lwaki amaanyi naye tasirikako ne sheeka mazzi naye mbuwamutamye edda owanika mukono nga tonnasaba obutabana byawandiikibwa byammwe abakulisitaayo mu nfuula omubi. Dokita abadde ayogedde bulungi mwenna ne muwulira akugambye bamukwata ku Wednesday tannakyogerako badde towulira takyogedde kati kale tubuze ali Nuto
Sheka uyu Ayogedde- ayogeddeko nti kuwene bamukwata ku Wednesday. Omukulu agambye tayagala bantu bamuwanda bigambo Webale. mukiwulire Kimala zisosolo kimala owulidde bulungi kati oli emyaka egikyali naye kyembuuza kiri kimu obuuzaani amaani bw'omanya byonna byonna ebikwata mu kuzuukira n'omukufa kwa Yesu bwonna obimanyi okkirize owai producer teekayo amaanyi fere tulina amakulu teekayo amaanyi mu sikulini wali omusiraamu abuuzizza musiraamu munne kitegede kyabuuziza nedda tabuuziza gwe haji tabuuziza gwe tannakusinagamba muddamu ate sinagamba muddamu sheeke mazzi abuuza nti gwe amaanyi olemeddeko ku by'okufa n'okuzuukira kwa Yesu bw'onaamala okubitegeera okkirize. Wallahi billahi watallahi singa mumbalire ennaku 3 emisana n'ekiro obusiraamu buvaamu. Mukasa mumbalire ennaku 3 emisana n'ekiro kasaba mbalire ennaku 3 emisana n'ekiro lumu 2 obusiraamu buvaamu nga Yesu yazimala ennaku 3 emisana n'ekiro mu Kabuli muvaamu kabakubalire okumubalira ategere katukanye bala bw'oba obala olunaku lwagala nkubalirirwa lutandika ddi wayisebo laba webuza amagezi mulumba mbuusa kasita musumba ombalire ennaku 3 emisana n'ekiro nga Yesu yamala mu ntaano ennaku 3 emisana n'ekiro obusiraamu buvaamu kati obuvaamu leero mbuusa nkubalira olunaku lwagala nkubalira ennaku 3 emisana n'ekiro kutegeera olunaku lutandika teweetooloola toobale mbuusa bala amaani mu kamera musirikeeko tusobole okutegeeragana. amaani wuliriza ekinyiza kiikino nti oli mu kwebuza magezi bakugambye igwo bakubalidde ennaku 3 n'ogaana okukkiriza kati bakubuuza ekibuuzo ekiri simple. wuliriza bakubuuza ekibuuzo kiri simple igwe mu kutegeerako olunaku oyagala lutandike ddi mugambe njala lutandike ku ssaawa emu mpaka ku ssaawa emu olwo olunaku oyagala lutandike essaawa eno kati mu mbala eyange ey'amaanyi ate nkakasa nammwe era abayivu gye muyina ziri ssaawa olunaku lwaleero ziri ssaawa 11:23 ez'akawungeezi olunaku lubalibwa emisana n'ekiki kati tuli mu misana nze temuntwala mu misana atandika ddi bwembalire misana atandika ddi buuza oli abale emisana n'ekiro anti ayagala kuyamba kye tuli mukola emisana bw'ogamba nti emisana n'ekiro nti kyoyagala kati ye akubuuziza akuyambe kubanga badde bakikubalidde n'otakitegeera kati n'abuuza gwe misana gwoga nti kati misana atandise atandika ddi kati tuyungagane n'abategeevu kati tuli budde bwa kiro oba bwa misana mbuuza bwenti gwe nkuvuddeko ndiringana essaawa zino tuli kiro oba misana so oyagala kumanya misana nti kati nti misana kati tuli misana oba tomanyi kyogala tomanyi mbuuza mu abayivu okay kale fe abayivu tusooke tukkirize fe abayivu tugenda kugamba kati gw'oli musiru tugambe tofaayo gw'oli musiru tugambe gw'oli musiru tugambe nti tuli misana oba tuli kiro naayayana okumanya okuva kwoyanganyajagala omanyi kino katisirika katono nnyo kabakusomese kasa muzikuba ku mmeeza obusiraamu buvaamu kati sirinda natya tojja kafuwala kiriwo ekiti singa baŋŋambye nti omusajja oyo aliiridde ennaku 3 ekyemisana n'ekyeggulu amala essaawa 24 nga alya emmere obuuza bano baddemu nze fe tuba tugenda okusaala kati nganze bwe naze wano linda esala nazigasse n'ensala eyaswiri n'ensala neya zuhuri kati ono kyayogerako kirala nsobola okulya ya mmere yange ekyemisana n'ekyeggulu mulundi gumu naye ekintu ekyanguba ekito kakati naawe ekintu ekyawulo ekikulema oliiridde ennaku 3 emisala n'ekiro ekyeggulo mukiri eddakiika 2 noga nti olunaku luwedde ndidde ekyemisana n'ekyeggulo eddakiika 15 ekyo kitegeeza nti no mubalire mu kutegeera kwe omwami ono era tajja kubitegeera naye tafaaya nti kyekizibu
anti etegeeza muli mu kukikola nga mugenderere muwulirize ndowooza tukiveeko kubanga babeera mulala tuzuulayo ebipya n'enyiriri zennyini eza bayibuli ono agamba bamukomerera ssaawa 3 ono agamba bamukomerera ssaawa 9 kati enjawulo kyekyo kyetuleeta nti Allah agambye teyakomererwa kyobadde ovuga kyetuvuga teyakomererwa wamaswalabuhu wamakataluhu mbazudde kati njagala tandika nekyahaji kubona ekyennaku tukibaze nekimulema ye dokita kati ndina ekibuuzo ate nakyo kiringa kyakuyambako ekiyambako kikino singa kakati haja atondokawo n'afiira wano ku dakiika zino tugamba nti yafudde kiro oba misana abamu mba nafudde misana wangi mba nafudde misana sebo otyo ate ku lunaku olw'essaana kati njagala tukutambule tugende mu bayibuli singa haji afa ku ssaawa 12 olw'eggulo aba afudde misana oba aba afudde kiro okusinziira ku bayibuli kati okusinziira ku bayibuli olwaleero we tuli wano ng'afudde ku 12 z'ogambye aba afudde ku mande aba afudde kiro mbuuza singa haji afiira wano kati tugamba yafudde ku sande oba yafudde ku mande kati we tuwogerera aba akyali ku sande very good obwangu buubuno kati mu discussing ekyo kubanga mpuliddewo n'abagamba nti bayibuli awamu egamba ssaawa 3 wala egamba 9 olina kitegeera mwekyemuyita 9 pm bali bakiyita 3 pm mwekyemuyita ssaawa 9 ogw'ekiro ssaawa 9 ogw'ekiro 9 hours at night ye 3 am kyova olabanga bwe muba munayogera mu bayibuli musinge mu bayibuli temufuluma kati kambazeeyo ku haji mufu haji bw'afa ku dakiika zino tugamba nti yafudde misana aba tiyafudde kiro era olw'okuba obudde butuzibiriridde nti saa 12 obeemu obeera ekire tutuuseeko nga buyise tetulina ngeri gisigezagga nti haji tumuziikiddewo aba aziikiddwa ku lunaku lwe olwokubiri olw'okufa olwo aba wankya ng'enkya yeetandika n'olweggulo lwaleero okutuuka obudde lwe bunaatunula tuleme kutema amayinja gatusima entaala nga tusima kabuli olwo oba omubalira ennaku 2 kiriya naye nga teziwera ssaawa nti yafa ku sande naye twamuziika ku mande kakati yesu bw'abanga bamukutte ng'ayitako ekiro mwe temwagala kubala lunaku mwafiiridde na lunaku luzibye na lukedde temuzirabanga nnaku 2 mulabanga lumu tuyogeddege nti okutegeera kwammwe kwanjawulo ku kwaffe tugendera awo mulitegeera lulala naffe tulitegeera lulala kubanga bwogamba nti omuntu ku ssaawa zirabira mu sande anaawe leeta mu buyudaaya abali mu mande tetunnatukayosa mukakati zinawera omuganda yagati apaana obuliddeko olunaku lwa mande lumala okukyenca ye point kati mu mbala ya bulijjo bamukwata lwakumeka mu Monday fourth day of the week is Wednesday. Fourth day of the week. Wednesday bulimiki Auntie, it is the first of the week. Mumbale ya bulijjo ebera Wednesday. Mubale nnaku ati wakumeka bamutirawo bati bamutirawo tebamutirawo kubaga batula naye kumakya ne bamukeza mu kooti Wednesday. Toyogera Wednesday kubanga otabula bibiri otabula olulimi ne bayibuli Wairu wakumeka kati lwakumeka oba oyagala nnamba ati emikolo gibaako ennaku nti twogera ennaku za wiiki nze kuwulira nnimi z'omanyi kyebayita olw'okusooka mu Luganda kikyamu olwaleero lwe lw'okusooka mu Luganda wairu wakumeka dokita mu bayibuli olunaku olusooka mu wiiki lwera lwa Sande luno lwe lusooka wiiki mwewammwe mulwalanga oluba lwali lwa Sande kubanga enkya mutya okugenda okukola
enkya mujja genda okukola nga lunaku lwakubiri olwa wiiki ennaku zino tuzitegeera oba lunaku lusooka wiiki kubanga yo bayibuli egamba kyawo ku lunaku olusooka mu wiiki lwesande ye bayibuli tebala lunaku za kukola ebala lunaku lwa wiiki yatandise dda lwali lwakumeka lwe bamukwata Easter Monday. Nedda. Wangi doctor. Mbadde nsirise mpulidde gataabugero kumbuza mbeeko. Ono yabadde akubuuza. Nze mbuuza dokita. Mu mbala zino ez'ennaku zaffe eza bulijjo ffe ze tumanyi Sunday, Monday, Tuesday, Sunday, Monday, Tuesday. Nedda Sunday, Monday, Tuesday mpaka ku Saturday. Kweze ennaku Yesu bamukwata lwakumeka. Wetutandikira okubala emisana n'ekiro. Ennaku z'oyogedde Sunday, Monday, Tuesday. Hajiwulira ennaku z'ogamba Sunday, Monday, Tuesday zitandika na midnight tezitandika na evening. And today is Easter zitandika na evening ennaku z'obala zitandika the evening and the morning were one day. Katika nkuwe lubereberye bikula bayibuli lubereberye ojiwulire. Bikula bayibuli Producer jintere ya lubereberye Genesis chapter 1. Aha. Tubikuddewo sebo oluberebere Katonda yatonda eggulu n'ensi. Oba otuusenga nsoma Mesebo. Soma. Verse 5. And God called the light day, and the darkness he called night. And the evening and the morning were the first day. Bwe tugenda ku lunyiriri olw'omukaaga ne tulusoma n'olw'omusanvu luba luggwako omulinyiro olw'omunaana lugamba God called the firmament heaven, and the evening and the morning were the second day. Kati olunaku lwa Katonda lutandika na evening telutandika na midnight. Buli lwogamba nti Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday oba obala olunaku olutandika mu ttumbi olwo si lwe lwa Katonda. Olunaku lwa Katonda terutandika na ttumbi olwo lwa muzungu, ate n'olunaku olw'omuganda nga ggwe terutandika wadde na ttumbi lwo lutandika na morning ku makya 12 we tugambira nti obudde bukedde kati lunaku lulala. So kati ffe wano mu Africa ketugambe wano mu Buganda olunaku tugenda okulogerako ng'olukedde nga lwatambudde dda ssaawa 12. Kitegeeza Pasika esobola okwawula bw'oba oyogera nnaku yogera nnaku, bw'oba oyogera ssaawa bakusomere ssaawa 72 bazikulage nga bakulaga kutandika na lunaku lutandika. kitegeeza Pasika Dokita wuliriza wano nga si lwa Sunday. Dokita Pasika esobola okubeerawo nga si lwa Sunday. Anti gwe kati gwomanyi Pasika gy'okwata gwe eyo ogikwatanga ya Mungereza, ya Muzungu, ogikwatanga ya Muganda, ogikwatanga ya Muyudaaya ne Bayibuli. Okwata ki? Dokita nange mbadde mbuuza bali bagambye olunaku Yesu Kristo lwe bamukomererako enkya yali Sabbiiti enkeera the following day. Ekitegeeza ku lunaku luno olw'omukaaga lwe tuyita Friday dwe bamukomererako. Ne bamuziika ddi? Ani aganye? Ne bamuziika ddi? Owulidde bwe mwebuuza amagezi mbagambye nti waliwo olunaku olutandika olw'eggulo kati lubulako eddakiika nga 27 lutandike. Olwo lunaku gye luyo lutandika kati. Waliwo n'olunaku olutandika 6 ogw'ekiro. Kituufu. Waliwo n'olunaku olutandika ku morning 7 AM saawa emu ey'okumakya ey'Abazungu. Mwagala kwogera lunaku ki? Bayibuli egambye nti Yesu Kristo yakomererwa ku lunaku ng'enkeera waalwo Sabbiiti. Olimba. Bwino bw'agamba. Kankubuuze. Bwe yakomererwa bamuziikirawo oba bamusuza? Tebamusuza yamalako essaawa. Bwe bamukomerera n'afa ne banguwa okumuziika aleme kubeera ku musaalaba ku Sabbiiti. Ekitegeeza kati otandise okwogera awe tutandikira okubala. Yava ku musaalaba nga mufu, n'agenda mu ntaana nga mufu, n'asibayo enkeera ku Sabbiiti nga mufu. Yagambye okumala mu ttaka
Tagambe nti nja kufa ennaku 3 agambe nja kumala mu ttaka nga mukinga mulamu ennaku 3 nga mulamu esimu ebuukabuuka kale bakuwulidde nga bw'okozeseza ekigambo ekyokwebuuza okutegeera naye nga bakitegedde kakati mwami Mulanzi nze byange kambikutegera okulwana kw'abasiraamu babaleesa awo 24 kaya si bwe bababala ne Yesu azimale bwati nagambye nti saawa 24 zitandika na totuza walala twali tuli ku Yesu bamukomerera ku lunaku ku lunaku olw'omukaaga ng'enkeera sabbiiti olw'omukaaga n'amala ku nga mufe essaawa ezi 2 naye lwaddi ne baluwala ate olwo emisana ne givaako ne tusigazaako kiro twasigazaako kiro ate bagenda otuuka ng'avudde kitegeeza mwami Mulanzi eno twatwalako kitundu naye ne tutwalako olulamba netutwalako kitundu zennaku 2 mumaliriza so yazuukira mu nnaku 2 okay mumaliriza kasita yazuukira kasita yazuukira oba nnaku 2 kasita yazuukira abasiraamu yamalayo 2 anti nazuukira anti olukitegeeza teyaliyo okay mulumba maliriza abasiraamu kyembalabyeko kyekyo totugatta oli ataliiko gamba haji noli kwaliya nono kwaliya babuuliza ekibuuzo bwe munaategeera amazima mukkirize yalinammwe yalokose oba ya 7 CDC oba yakasolise tomumanye embeera yakatolise kale mulumba kateyogera kyengenda okwogera ng'amaliriza nze simanyi byakuleekaana kati puroguramu nagikyusaamu abasiraamu bano tubayigiriza ensi neewulira bano ababiri be batannategeera naye bwe babaleesa awo 24 nga babala saawa tetunnabala saawa anti lindako tubala misana nakiro kati mwami Mulanzi kati mpuliriza ng'amaliriza wano bulijjo abasiraamu batugamba nti basiiba Ramadhaani ennaku 3 njagala kumanya bwe mubanga mubala misana na kiro nga lwe lunaku ennaku 3 ekiro mulya oba temulya tusiiba mwezi ogw'ennaku 3 ekiro musiiba oba mulya ekiro tulya kati ne mubala nnaku mmeka batugamba kusiiba misana kaya nyamba olwo ne babeeranga ennaku babaza emmeka ze basiibe kati nze kankubuulire 15 kaya yabagambye 15 wansonga kumakya bokkiriza ekyaffe n'ekikyo kiba kifu agamba wakiri kife wulirizaako kati tuwulirize abasajja bano zigenda okula 12 nga babwegedde dda ne batandika okulya n'alya ekyeggulo n'alya daaku enjuba paka lweyawula paka lweyawula ng'olabye wuze kati kati essaawa basiibako 11 mwebale nnyo mukkiriza kati ennaku 30 tusiibako 15 mwebale kikkiriza musiibako ennaku 10 kale tusiiba 10 kale kibuuzo kimu kyokka ezo ziba lwaki ziba Yesu yazuukira lwakumeka kati ekyo bwe tukimala tuddayo essaawa n'ennaku bwe mubanga bwe badde mukaayana Haji agambye nti tetunnayogera ku ssaawa otubuzaabuza ogamba lunaku lwa ssaawa 24 emisana n'ekiro kibaaki tugambye emisana na kiro kati kiba kiweza ssaawa ekiro kino emisana ino ne baba batutteko katono ekiro ne kiri ne bakimalayo olwo tulubala naye ate oba obalanga olunaku lwa ssaawa mmeka kakati olwokutaano babalako essaawa 2 n'obala nti olwo emisana na kiro ekibuuzo kiikyo Yesu yazuukira lwakumeka ekyo tukimaze okirina mu Bayibuli kati bwe tubanga tumaze okitegeera njagala kumanya ekifaananya Yesu okubayisa bino byonna tubiwulidde njagala kumanya Isa yamala ennaku mmeka
totuuza mulumba bayibuli yino ekibuzo kikiri kimazeko essaawa 2 yesu yazuukira lwakimwe tokirina mu bayibuli ekibuzo mwami mulanzi nyamba mpe ku mpewo bwebanga todduka mu studio tuula todduka yesu yazuukira atya yafa atya mwagambye nti y'omu neeyisa wamwe mu Qur'an kati twagala kumanya bw'abanga y'omu eyisa yamala nnaku mmeka mu ttaka Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti Yesu wa makatalu Yesu bwe mwogera mu Luganda era okumanya ensonga lwaki amazima Allah ge yayogera mu sura ya 15:7 n'58 wama kataluhu tebamutanga wadde okumuteeka ku musalaba okumanya kituufu alinda kumalayo aya we are now amalayo aya approaching 2 hours toyinza kwanukula kibuzo kati ekibuzo kyekino tosobola kiddamu ndekero omwami ono haji n'amaani mu aya yaabwe gye baleese wama kataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahu kati njagala kumanya tebamutera tebamukomera ku musalaba naye yafaananyizibwa gye balinga afudde ekibuuzo abalabi abamulabanga afudde bw'aba teyali ku musalaba bamulabirawa bamulabirawo ffe tetumanyi temumanyi tulabanga aya ya kiwani ani yawandiika aya eyo Allah subhanahu wa ta'ala yewekiwani Yesu bannange ekikulu kiri Yesu mu Yudaaya ateyisa embala y'ekiyudaaya ateyisa muki atulya embala y'ekiyudaaya gye babalamu tetujja giwakanya olidde kubanga essaawa z'ekiyudaaya zize ekimu ezaffe amaanyi zakola ziri zamanyi kale abayudaaya balina engeri yakubaala basibannaku 7 ate eno bafuna ekitulema okutegeera kati tubuuza amaanyi tetwagala okumanya bali bagambye nti Yesu ono atamala nnaku 3 mu 5 yeeyisa twagala kumanya Isa yamala nnaku mmeka mu 5 Isa Sayyidina Isa maktulu waffe tebamutta kati ye Yesu ate tetujja kugamba nti ate Yesu babanga abayudaaya abamukolako ebikolwa byonna nga yamala ennaku 3 mu 5 tetujja kiwakanya kale ekyo kiyise twagala kumanya nsimondu etambadde sekendi njagala kumanya Yesu ono gwe tubadde twogerako mu bayibuli yali we Nazaresi mu Yudaaya lindako Isa muki Isa Bun Mariam, mutani wa Mariam. Muchi wa banga. Ulira mulumbe bimutasha bya chemwe bya. Sekitegeeza banjawulo. Nanti nabagamba. Ekitegeeza banjawulo. Yesu nabagamba. Yesu wafwe atattibwa. Yesu ye Isa ye Jesus. Nebo nango bamukiriza. Katonda yayambanyi. Sheke mazzi abasirama nabiri ngenda bakuwa nga tugenze kachai wabweru wali obasomese kubo bategezeza producer Mpayo walo ku message makola ina kyagamba jajja makola abadde awulire entalo bade mpulire entalo naye nabadde bona akanduka abadde kansiiwa Yesu wale bamutta ne bamutira bweriri ebintu byonna bibamutira byasigala nakasajja genyini agamukomera gasigala gakomerera olowooza essaawa enfute essaawa empe ebeerako awalamu kankusabire dokita akuweeyo ecupa y'amazzi ate n'endogoyi babamutta era kyekituufu bamutira ki bwe baba bamutta si musango yeyeraze kulokola abantu ate basigala batta bantu ekyamuleeta kufa naye mwami mulanzi kulokola munzikiriza akatale kekano nze bwe ntunuulidde abasiraamu nga bawakanya Yesu nedda tobagatta oli akuwagira ati mwenna muli basiraamu mumugoja lwaki kyenjogera kibayamba njagala akatale producer ku ssimu ezo ensi yonna ebawulire nga tugenda mu masimu bwe nsoma Qur'ani yammwe nga nze nina Yesu mu bayibuli ow'enjawulo nsangamu baayisa bangi kati leero nga tuva wano ku mpewo olwaleero ne dokita bw'ali awulira
njagala njawulireko Isa omutuufu afaanana Yesu olwabino wammanga ono asomye aya bulindako asomye aya makolo n'asirikako tujja kumulamu nedda ne Yesu twamulabako ng'ayina jjajjaawo ate yitibwa Yesu kati tumugambe nti Yesu y'omu leka kutubuzaabuza anti wulira nze sibuzaabuza bwe wagambye nti y'omuze mpunzikana kano wuliriza njogere bwe nsoma Qur'ani yammwe nsanga ba Isa abasukka kw'omu nina Isa gwe musomye mu 4:57 gwe bataakomeko nembeera ne Isa eyafa kati njagala olwaleero mwami mulanzi batuyambe 3:55 Isa eyafa ne Isa ataafa kuba biri afaanana Yesu yanjagala kuba Qur'ani yosoma nti awo Isa n'afa obanga omutwe gumulamu 3:55 oya nakomerera uliriza egamba bweti idh qala Allahu ya Isa sisomye Yesu inni mutawaffika manya katonda agenda kugamba temusirike some aya that is the future tense kasome nno idh qala Allahu ya Isa musirike some aya idh qala Allahu ya Isa musirike tekiriko mu aya gwe tunulayo some yiye Pakistan yina ate kuliko buni Maryam anti sirika idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika warrafiuka ilayya wa mutahiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina tabauka fawqa alladhina kafaru ila yawm alqiyamah thumma ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun era jukira mu kiseera Allah we yagamba nti owange Isa masimanzo okufiisa era nkusitule nkuleete gyendi kati ekibuzo kyekino ono Isa amukutte Allah alayidde nti nsooka kola ki kufiisa bwe mala okufiisa nkole ki nkusitule nkuleete gyendi kati ekibuzo mu aya eno nsanzeyo Isa yafa ekibuzo kukusitulibwa n'okufa asooka kyono Isa aya eyogedde bulungi tegaanyi nti bwe namala okumutta abasiraamu tukkiriza Yesu agenda kukoma oyo agenda mulamu agenda kukoma waafe asooka akola ebintu byonna byetukola abasajja awase azaale era tukkiriza ajja kufa so si yafa ogiyina nti yafa kukugenda tunula wali okosome aya nti awe Isa yafa nze ndi okufiisa kati lindako nze ngenda okufiisa future bwe mala okufiisa akole ki amuseeyo gyali kati ekibuuzo ali wakati webale nnyo omusomi essura ya Qur'ani ya kuna aya 15:7 mu aya eno aliwa ate nsomye Bayibuli eyo Qur'ani kati sirika enonfu barrafa Allahu ilay katonda okusitulibwa n'okumufiisa Allah asooka ki webale nnyo yasooka n'amusitula ate negambye agenda komawo ku nsi awase afe oluvannyuma lw'okufa katonda amusitula amusuubiza kale kampulire abali ku nedda musirikeeko agenda tutwalira nawo olwedde mwe mwabadde mwesiba ku Yesu waabwe owamwe mumwogedde baamutwala butwazi owaabali baamutta ne banaafa ne banazuukira n'alyoka kati tebaba beebamu kyemwabadde mugamba tebaayo anti wulira owaabali ye baamutta kati gwe owuwa amaanyi gyagenda yakugamba no boyina Ibulayimu wo fana Ibulayimu wo ne bali balina Ibulayimu owaabwe kati Yesu waabano bamukulaze ne bakugamba yo owaabwe yafa n'amala ennaku 3 mu ntaana n'azuukira ku lunaku olusooka kati ali mu ggulu kati owuwo Allah ali mu kwebuuza oba nsooke mutwale oba nsooke mukomyewo ali ku layini ali ku layini wangi nze Isaac esebo mbalamusire mwenna naye anyway nga sirabuuza ekibuuzo seeka amaani yekontrolingeko bw'aba tali mu studio eyo tebeera na buvuyo obwo naye lwaki ye mu mutima gwe teyeebuuzaako nti lwaki buli lwembeera mu studio abantu lwe bakomplaininga okay ekibuuzo kyange kiri nti moderator olina akantu k'obuusiza amaaso ke babuuziza mu studio awo Isa ono Allah agamba nti Isa ono yafaananyizibwa gye bali nga afudde nga gwe bakomeredde ku musalaba kitegeeza waliwo omuntu yakomererwa ku musalaba nga abantu bano ne balowooza nti ye Isa
na obusiramu bwandituyambye ne butunyonyola omuntu ono yakomerwa ku musalaba n'afa ng'afaanagana Isa yafa yazuukira oba ye teyazuukira kali kagologosi Allah yakayateekawo nazanya chanisi so Allah yazanya chanisi n'abatega akagologosi ne kefuula akagologosi kazuukira Bayibuli yenyini yagamba n'omulamba bakubawo kiro naye nga mulamba kale kyewuunyisa okubeera nga sheeke omukadde ategedde mangu nti embala y'ennaku z'Abayudaaya eyawukana n'ez'Abazungu baga sheeke mukadde ono mwe basheeke abato muganya okutegeera sheeke mukadde ategedde omulala producer lwasa mayinja yeebazibwe mukama Amina ssebo bampita Twino Carlos Nagwano ekitiibwa tukidiza Katonda ye dokita abadde asomesa abantu abo ng'olabira ddala bw'oba ne bw'oba nga weebuzaabuza otegeera agenze n'agamba nti bw'oba wafudde lwaleero ne bakuziika nga bukedde bagamba twamuziise lunaku lwakubiri ate n'omusajja wa Katonda awo mulumba abagambye mwewe musiibako misana lyokka naye bo babala mwezi mulamba kakati bo banoonya banyigiriza eno mu bakulisitaayo ate nga be bamanyi babagamba ne mu Kulaani yaabwe nti mubuuze abo bannannyini kitabo abo abakulisitaayo kati waliwo akantungako omusajja gwe bayita Amaani kirabika ye yajja alwana bwanyigiriza alabe bwawakanya kati ndowooza alina we bamusasulira bamugamba leero nga tonyigiriza nnyo leero nga towakanya nnyo baba basomesa ffenna eno tuba tusoma ye alwana kunoonya wanyigiriza naye mbaagala nnyo mu linnya lya Yesu nsigadde nze Twino Carlos Nagwano mbaagala nnyo Mukama abanjagalire Teyanza Sheikh Aman and the colleague need to listen and learn. I request ono awuliriza Alani abasaba nti no abasabye nti listen and learn listen and learn kale okay omulala wali ali producer mumpe ndabetali mwa kyagamba wanafta tukute Alasebo Esebo amanya bampita Abdullah Munamalungwe Bugerere eno kulira sebo kulira neyanziza nnyo bakadde bange abo enteesa zaabwe zonna naye ekyo ekituufu nti embala y'Abayahudi nza okuba eyawukana n'ey'abati naye ngeri ekyo ekituufu kiraga nti ennaku esatu okuba oleyasiibwa niwe yazuukira zinoonyezebwa tezirabikawo ziriwo sallu ala nabi embala ki mumbala yonna teziwera ziwera ziganye okuwera so ati muwulire sirike siwulidde nakyagamba muvuvuma muvubuta anziruse nako okay kati ono agambye ndoza tusembyeyo ono kubanga nyina obubaka bwenjagala oyisa bwe tutayisizaawo twayunze buyunzi ono agambye ndoza ani ababeera Newton atuyambe wano omusamize anabivunula bulungi ono nedda okukinyonyola obulungi agambye nti singa nkugamba nti ngenda Mbaale naye ngenda kukomawo ku lunaku olwokusatu ng'asimbula lwaleero naye ngenda kumalayo emisana si kyakugambye agambye ngenda Mbaale nkomawo ku lwakusatu kati ye abakubuuza luba lunaku ki which day will that be omulinda ku Wednesday lw'okusatu mumbala ki mumbala yaffe ya bulijjo kati mumbala eya Bayibuli oli bwagamba nti ngenda leero Embaale nkomawo ku lwakusatu nkomawo mu nnaku ssatu anti mu Bayibuli kyetaaga okugenderera emisana n'ekiro
ennaku 3 olunaku luli twalufunye bulungi nnyo luliranidde ddala sabbiiti webale nnyo nga bamukomerera bwe luba luliranye kati lwetutandikirako tutandikira ku luno oluliranye ng'otandika budde ki ng'otandika budde ki saawa 2 kuva ku saawa 9 mpaka 11 netulubala olwo netulubalako ekitundu ky'emisana olwo tugenda otandika oddubala ekiro ekiro kyalo tekyali abasiraamu mwalemeddwa kyetwayogedde mwatugamba nti musiiba 3 lwaki kibalemye okunyina bw'oba okkiriza nti tusiiba nnaku 15 naawe okakasa nti ennaku 3 tezaggwayo okay kale tubawulidde leero naye yazuukira wetuddira wano tugenda kuddayo wali we twakoma abakulu bano bakyakalambidde bagamba nti yeekaalu omuzigiti essabo saako ne kanisa nti byebimu naye tubuuza abasinziza mu ebyo mu yeekaalu mu kanisa mu muzigiti balagawa ebifo ebyo bibatwala mu kifo ki bano we banajja kye bagenda okubanga basomesa naye tubawadde Easter special mu nze nga bwe ndaba katukome wano waliwo bakatuna okuyisaawo ate ku saa 12 abalala bajje batuweereze ne programs endala tubaagaliza eggandaalo eddungi mubeere bulungi temwerabira nti Yesu ye Mukama mwera